kakati katumuteke mu kkooti y'abantu Uba police bagambye ebakugidde okugenda wa Alien Skin. Lwaki mukozesa obukugu ne speed nga balumba Alien Skin? Ate Alien Skin baba alina balumba ne mumwe beetu n'abalumba n'abakolako effujo n'amala nateeka. Ntegeeza IGP Damuliro owuliriza nnyo naye osirise era nsinziira wano mu kamera zino. Poliisi kirabika Alien Skin ali waggulu w'amateeka. Omuntu yenna baabeera waggulu w'amateeka mwerwaneko. Buli muntu yenna Alien Skin gwakozeeko effujjo nga poliisi esobola kuvaayo, mwerwaneko, mwekolemu omulimo, mwerwaneko kubanga oli kirabika ali waggulu w'amateeka. Alien Skin buli muntu gwazizzaako ebikolobero bw'oba osobola okwerwanako kuba ssemateeka kukkiriza okwerwanako. Mwerwaneko mu ngeri yonna gy'osoboka. Poliisi oba oli awo lejja okutuuka. Ate Brian White yali munene nnyo, teyakola fujjo, bamuba ne ssente ze nnyingi gavumenti n'erimu bunyingi. Sagala kwera mu nji ya Kifirika. Abantu babiri nga banda bagambira bya. Sabo je bana mnawo yogere. Uganda Lifestyle. Akati ba promoter olukiiko lwe bageze maaso n'okubeera nga batuuza basobodde okubeera nga basala entoto ku kiki ekyokukolera omuyimbi Alien Skin. Ajjukira abaneno okutuula kiddiridde akajagalalo akaaliwo awo mu kivulo ekyali mu lubiri Mmengo ekyenkuuka era nga kineeno omu ku baali abatesiteesi ye Abitex Abe Musinguzi. Kati ono nno nga ye president w'ekibiina ekitwala ba promoter Bajjo Kosabalamu Balunywa n'abalala bangi nnyo Maserugo basobodde okubeera munnange nga beegeyaamu ne bagamba tusalewo na kino bye basobodde okubeera nga bavaayo nabyo era babitegeezezza bannamawulire. Ensonga etuleese olwaleero ya kwogera ku fujjo lyakoleddwa. Ensonga ezituleese olwaleero ensonga ekwata ku buwagizi bwaffe omusirika. Omulamwa ogw'olwaleero tuzze okunakuwalira awamu n'abawagizi baffe abafunye obuvune mu bivu ebyabadde 31st n'olusooka omwaka. Effujjo eryo lyakoleddwa omuvubuka gwe bayita Alien Skin. Twetonda olwa embeera eyabaddewo si enkola yaffe nga abapesitasieri. Bakama baffe be babalabi era be bafunye obuzibu. Ekituyisizza amawulire olwaleero kwe kubategeeza nti nga tuli wamu ne bapromota bannaffe bonna tubaaninze abayimbi bonna abatuusa obulabe ku bawagizi nga bakulembeddwamu Alien Skin n'abayimbi abafaanana nga Alien Skin. Era tubategeeza omuntu yenna anaapangisa Alien Skin n'omuteeka mu kivulu tubasaba bakama baffe nga tetunnaba kubagamba nti atereezezza takyatambula nagganga nga temunaba kuwulira ddoboozi lyaffe temuddamu kugenda mu kivulu Alien Skin kyalimu. Bw'okigendamu kiba kitegeeza ebigenda okubeerayo ogenda kuvunaanyizibwa gwe n'obulamu bwo. Ekituleese olwaleero okulaba nti tuyimiriza buli kimu, tuzze kutegeeza nti poliisi ekoze kinene nnyo okuwaganiza Alien Skin. Kubanga poliisi tosobola kubeera nga poliisi mulina emisango egisukka 30 nga giwawaabirwa Alien Skin ne muba nga mwasirika. Ekigendeerwa kyammwe kyakutuusa Alien Skin atuuse obuvunaanyizibwa bwamwe mutasobola kukola tetumanyi. Alien Skin bamukwata ne bamusiba, naye waliyo omuntu eyafiira ewa Alien Skin, yafiira mu ddwaliro n'akuba n'abasawo. Naye okufa kw'omwana oyo poliisi temuvanga na lipooti ntongole kutegeeza. Kutegeeza nsi yonna Uganda omwana yafaata ani yamutta. Poliisi mwasirika ekintu ekyo. Poliisi mukoze kinene nnyo okuwaga Alien Skin okukola effujjo. Era poliisi yevunaanyizibwa. Bwe muba temusobola kumujja mu bantu. Mu mbeera nga bweri Abitex alaga nti omuntu yenna aneetantala okuteekateeka Alien Skin ajja kubeera ku lulwe. Era bwe nababeera bituuseewo ye yalina okubeera munnange ng'avunaanyizibwa ku ekyo.
kale kati boycott eno tetumanyi oba inasobola okubeera ng'eteekebwa mu nkola oba babadde boogeramuko bwogezi naye sofa ebyo byebiriwo Paraso yazze n'alumba okufangoni ate n'abantu be nga bagamba nti amunnange yali yabayikiriza kuva dda era ekyamaze egobe mu kibya kwe kubeera nga yabalumbye eri ku Forest Park e Buloba ku kivulu ekyampere festival ekyategekeddwa omuyimbi Crystal Panda ono n'abakyokoza kati omu ku bakuumi be Ryan naye yalabiddwako munnange ng'eriiso alyakubiddwa ejjinja kale mu mbeera bwetyo ebyo bapromote basobodde okubeera nga bakkiriziganyako okubeera nga abigendera ddala mu maaso era baagala kubeera nga babiteekesa mu nkola nze Ssegoba Muleshiri